ekibiina ky'emirambo anti buli mulambo gwonna Mpuuga yagutwala kati tufe twakituuma political limbo era kyekibiina ekisoose okujja wano mu Uganda nga kya mirambo myereere. Jjukira bamuwaako ku mitwalo asatu le yagagabanga ng'agagabira bannamawulire b'e Masaka. Ng'ani agamuwa? Mpuuga. Ndowooza anaatera na kumuganza omanyi ayagala nnyo ab'amawulire. Kati Margaret Kayondo ffenna tuli baavu naye ate obubo kati buwunya n'okuwunya. Gwokola embeera ne bannamawulire yali era agambye nti bazire emikolo gya Nuupu. Muntu nnyo wa Mpuuga. Mpuuga yali yeebaza bino bi Thanksgiving era yakulembera ab'amawulire yabasasula. Tweyanziza nnyo, tweyanze Gego we n'atulaba bwe bali kutulaba kwemboozi mu UG ate ne ku trendi bwe bali nnyo kutugoberera bwe bali nnyo feedback n'ebirala byonna kwe tuli tuzze okuba nga tuwayamuko ku mboozi side eyo tukakasa nti no bitambula bulungi bwe tebitambula bulungi tusaba Mukama Katonda embeera ebyo okugitiriza mu side eyo kubanga ebiseera ebisinga bitulabanga ebiganye bitulabanga ebizibu ago tubikwasa tewali mulala. Kale n'olwekyo tukwaniriza nnyo era tukwagaliza program eno etambule bulungi nnyo ku side yo naye nga ffe tuzze tuminyumye n'olunaku olwaleero. Ndi wano n'ow'ekibibi tuzze mulundi ogwayita twajja wano tunyumya emboozi ne twogera abantu mwebale nnyo kubanga mwatugoberera side eyo byonna ng'engeri gye byatambulamu. Nsaba osooke onzikirize Isima Lubega akubuuzeeko. Sansi okulaba taata. Kale ssebo. Mugamba mutya? Gye tuli taata. Ogamba otya eyo? Gyendi. Baana ensooka kwebaza abalabi baffe. Bana abantu balaba sitole yaffe. Yes. Abantu batwaniriza. Abantu basiima. Naffe bane twasiimye. Era tusiimira ddala. Amin. Tetulina kyakubeebaza kusukakaawo ne mwebale nnyo bane kutuwagira mwebale kutulaba. Otujjidde wano nga omukulu akirewo Kivumbi ono y'omu ku bakuumi b'oku lusegere olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Nuupu ng'omugjeeko oyo kuliko omwami bamuyita Wakabi Grace Smart naye y'omu ku abo abaakwatibwa wamu nga lumu ne akirewo Kivumbi babakwata lumu nga bukugase ne omu ku banna Nuupu omukulu Gaddafi. Gaddafi ono naye munna Nuupu mugumya Gaddafi bakwatibwa ne batambuzibwa mu bitundu ebyenjawulo wano mu kibuga Kampala n'okakana basuka ne bagamba nti babawambye tebamanyi gye bali n'ebirala okutuusa lwekyategereka nti nno bali ku ab'ebyokwerinda bye babalina era nga batwalibwa e Masaka naye nga Masaka ensonga yabatwazayo nga bagamba nti waliyo okuziika munnabulaayo omu yali afudde bagamba nti waliwo bannamawulire abaakubwa ne bayisibwa bubi ate era ne kamera zaabwe ne zonooneka bya nsusu n'ebirala bye baali bakozesa era omusango gwo baagugulawo e Masaka naye ate oluvannyuma ne tulaba nga bavuga nti ffe musango tuguvuddemu oluvannyuma tuguvuddemu tubirese kubanga tutaga enkolagana tubere nga tutambulira wamu biki naye twagenza okwekanga nga munnamawulire omu omukyala ng'avuddeyo omukyala namuli wa NBS nendoza reportingira Masaka yavuddeyo ng'alaga nti omusango ate yazzeemu n'aguttusa buto era ensonga lwaki abakulu bano bakwatiddwa amannya ge ye Margaret Kayondo wa NBS Margaret Kayondo kakati ngagamba nti naye yeetaaga obwenkanya naye maloboozi agawulirwa mubamu ku bavudde okugera nga bagamba nti omwami Mpuuga Imbu yali mu musango guno neŋŋamba nti lwaki Mpuuga awaayirizibwa newankubadde gwe Masaka ate n'omusango guli Masaka lwaki atuuka ku sseri ly'okuba nga agambibwa nti yali mu musango guno era omukulu awolereza abakulu bano nga alafu omukulu nga bava mu kkomera y'omu ku abo abeesimbyewo abesimbye ku mukulu Mpuuga amanya tujja gafuna mu maaso awo naye nga y'omu ku abo abali mu kuwolereza abakulu bano baveeyo mu kkomera bwe baba nga bannamawulire bavayo ne bagamba
nti bannange tuli konsayirinze oba musango tukuvuddemu katugende nga twamulanga tubadde tutambula lwaki ate wabeerawo okuddamu kankite okutukiza omusango okwata abakulu bano anti nsooka omunamawulire yaani oyo munamawulire Margaret Kayondo bambifunako emirimu emirala egy'okukola ekigenda okwonoona bannamawulire baffe nze naliko munnamawulire mwesiba ku mulimu ogwo gumu kati oyo Margaret Kayondo jjukira bamuwaako ku mitwalo 3 le yagagabanga ng'agagabira bannamawulire b'e Masaka ng'ani agamuwa Mpuuga ndowooza anaatera na kumuganza omanyi ayagala nnyo ab'amawulire kati Margaret Kayondo ffenna tuli baavu naye ate obubo kati buwunya n'okuwunya ate ojja kukomerera nga NBS ekugobye kuba nayo bagiyita anko ogoba bye bakuteekamu biveeko gwe kenyini tulina bwino ku mikolo gya Mpuuga gwo gikavalinga gwokola embeera ne bannamawulire yali era agambye nti bazire emikolo gya Nuupu Margaret Kabanda kale nze ndowooza kavalinga emikolo gya Mpuuga si kibi naye kino kyogambye ate kyogamba nti yalagira nti bannamawulire bazire ab'e Masaka era n'atuuza n'olukiiko kolo yagaba 3 naye n'afuna 3 gwolaba emitwalo 3 gikunamya emitwalo 3 gikunamya kati bwe wali tonafuuka munnamawulire wateeka okuba nga okunamiranga kusingi 10 gwolaba Margaret Kayondo emitwalo 3 gikunamya kati abaabeera naawe mu secondary mu primary wakunamiranga kusingi 10 kyokunama si kinenemu anti walayisi nnyo walayisi nnyo oyo tuludde nga tumuwulira ali ttiimu Mpuuga yamukozesa oyo kenyini Margaret Kayondo yatuuzaako press conference e Masaka ng'agaba bannamawulire b'e Masaka bazire okulikavalinga omukolo gwa Nuupu gwonna era navaayo ne mukanga ne muga tukwaniriza bagizire n'atya buti nze nasooka omuwaŋŋanga ne muga tukwaniriza bagizire bakunge bagizire ekyatuyamba twebaza bannamasaka ne bagana omugondera kati y'omu yatusiza ebyo gwe omuntu atali dependable tuba tukwewoonya mwavuyo ne muga tubirese kati ozzeemu okunamye gw'olaba okunamira ku mitwalo 3 nze mba mutya n'omutya nze olaba nagambye Brigadier yantaasaako Lieutenant General Nalweyiso n'akwata obukadde 10 n'akwata obukadde 10 emu 2 3 miliyoni 10 n'abumpa ne saamuwolereza ne kati gwe sayagwe baabuwa ggwe ye yafuna 3 n'okunama n'empale n'ogikasuka eri kati omusanga takyayambala n'ampale si kinene nnyo ekyo nedda abaana baffe batusowaza naddala ate Abaganda kati bw'omuwulira Margaret Kayondo mitwalo 3 okunama n'empale n'ogikasuka eri kati saba nakwasa ku miliyoni 5 totte muntu nze Nalweyiso Lieutenant General muwe ekitiibwa mukwano gwange yali annyambyeko ne namugambye nedda kyewakola abannopo kikyamu so naalibadde mpolereza muwolereze kubanga yampayo miliyoni 10 ensi si bwekyo bwetwala era abamu baŋŋambye wakoze bubi omukazi yakuyambako omukazi bwannyamba mwebaza yannyamba ne ate bwakola ekikyamu nze nina omuwulaga ekituufu kino kyokoze kikyamu Tereza nze nsinga omuwagala kuba mwetabayambangako neze yali annyambyeko kakitegeeza teri ansinga kwagala Brigadier Lieutenant General Nalweyiso
zino Loiso yali akutte milioni 10 ezawamu n'azimpa. Kitegeeza nze ayinza n'okunnyongerayo endala. gwe wali badde omuwolereza. Nze nali badde muwolereza era Lieutenant General siri bulungi. Era wompitira nzikima oli wange nnyo. Yes. Lieutenant General siri bulungi. Esawa na bagambira nti jangono neyo ko wano. Nzikima oba ogenda kunkwata oba ogenda kunsiba nzikima. Ojja buzi. Ate nkiba tosobola kunsiba oli mukwano gwange. Yes. Era nenfulira essimu nti ya buli oyo omukazi nze yankolera ebyafaayo. Nga tanaakumpa milioni 10. Yansindikirako ku mobile money airtime ya milioni 2 ku ssimu. Nze omukazi yampako ne ku bodaboda empya UDQ General Loiso. Kati wange nnyo ng'ate gwe okuba. Asimukuba nze nsinga omwagala saagala wabe. Ekyonoonya abantu baffe wano kyekigudde ne ku gavumenti ya Mwami Museveni. Baagiwadde omuliro ne bwokola ensobi n'asirika. Abantu bangi bajja kutwebaza, bajja kujja bage ffe tubadde tulwanira muli naffe mutuwe ebifo. Ffe tubadde tukola bino. Naffe omusajja twali twamukoowadda. Era okumanya tubadde twamukoowadda. Juzi twakwata Nalukoola ne tumuwamba ne tukuba oli. Juzi twakwata Chairman Nyanzi ne tumugyamu enjala ne tukuba oli. Tubadde tulwanira munda muli. Era tuba kulwana omusajja temwali muwangudde kati. Era abantu abo tusaana beebaza abakola ebyo. Balwanyi baffe. Era nze oliwo abannumbye omukazi yali akuyambyeko yali annyambyeko gwe takuyambangako nze nsinga okumwagala. Era brigade yabwe oba olinayo kasente nkubira. Nja kujja nkakime. Ate gwe oli wange tosobola kunsiba. Oli wange nnyo left brigade ya Nalweyiso tosobola kunsiba. Era wonkubira essimu nzijja nga sizzeeko namperekera. Kuba nyizo ga nti jawo okwata amawulire nga bankwata. Anja kujja bwomu. Nze nkwagaza birungi. Nze nsobiizo. Your mistakes are my collection easy. Your mistakes are my collection easy. Neba n'abakuwaana obuwaanyi. Njiwadde omuliro. Lieutenant General wakoze kirungi. Era kyova nakwebaziza bwavuddeyo ne weetonda. Era nkyali mukwano gwo n'obuyambi nkyabwetaaga. Mu buyitirivu. Ennyo n'amaanyi. Naye okumuwabula tojja kukoma. Sijja kukoma. Era bw'onookola ekirungi nja kwebaza. Era gye bujjako eyo nja kufukamira nkwebazeeko okuvayo ne weetonda. Nze nsinga okukwagala. Kuba nze wali onnyambyeko emirundi 3. Brigade ya Nalweyiso yampeereza namusaba airtime. Nansindikira milioni 2 ku ssimu yange. Ntambula nansindikira ku bodaboda ali UDQ. Sirigyerabira. UDQ ng'eriko n'obuveera. Nga mpya. Najijja na ku ofisi ku parliament ng'okulinana ofisi ya Mwami Museveni. Mwaka kyogwo wayiseewo ebbanga ndowooza emyaka nga 8 oba 10. Kati nze mwetaaga nnyo kuba nkyamusuubiramu ebirala bingi. Ate nga ajja kunnyamba. Nkyamwetaaga nnyo. Tudde Masaka. Masaka ono bana bakwatiddwa okuyingizaamu mpuuga leka kiri mabega mpuuga bino mpuuga kiri mpuugo vyasire otunudde n'okutunyonnyola nti omukyalo ono w'amawulire Margaret nti muntu nnyo wa mpuuga
Mpuuga yali yeebaza bino bi Thanksgiving era yakulembera ab'amawulire yabasasula Margaret era tusaba aba NBS oyo omukyala mu mugendeko mpola ajja baleetera obuzibu. TV yammwe ebadde y'amaanyi. In fact mbadde njiraba na nnyo najja bakendeezwa abalabi atya kubanga guli akola mulimu gwe ng'owamawulire munnamawulire obanga munnaddiini kubanga eri abamawulire bangi abasakira ku Nuupu abava mu TVs ez'enjawulo ne bablog nga basakira ku Nuupu munnamawulire obanga nze bwekyagudde ku Lieutenant General navuddeyo nendaga ensi so nali badde mpewa buwewi munnamawulire teweekubiira munnamawulire ne bwaba nnyoko omuwandikako amawulire munnamawulire ne bwaba kitawo omuwandikako amawulire era kyovalaba ne Bukedde ekikozesa nnyo Bukedde ennaku zino ekuba Flavia Namulindwa emukuba emabega ne maaso emuwandikako buli kikyamu ne kasola abanga Bukedde ngeta ewandiiseko bya musasi waffe ebe ekuba ggwe tateekawo manya gaayo bya musasi waffe gundi ateteekawo gundi bya musasi waffe oba bya basasi baffe kyokka bwe kiba kirungi nga tekiri mu ntalo amanya bagateekawo gonna Josephat Seguya ekivulu kya Kamiliyo kyakutteyo abadigize bajjule ne badigira ne bungizakawo n'ebirala bya Josephat Seguya bya Fred Nsereko bya Saalongo Kayiira ne bwolaba Bukedde ekuwanjiseko bya basasi baffe beekuba ggwe buli kakyamu konna ekakuteekako buli bemaliriza wali bya basasi baffe ate Bukedde alina omuzoogo buli agiviire muwuttula yawutula soda w'abakyala ayinza okuba yagwa n'eddalu egenda ebawuttula yawuttula ono omukyala ayasooka okukola pulogulaamu omuntu w'abantu ali mu Amerika omukyala oyo yali wakabinyo nga alabika bulungi ali mu Amerika kati yasooka okukula omuntu w'abantu Sanyu Robina mweruka kati gyakola nemuwuttula Bukedde ewuttula abantu abaana baayo yo bw'ogiviira etandika kukwasa kati naawe Kayondo ye Kayondo ani Margaret Kayondo si gwosoose okusaka amawulire ffe twagasakako Kabushenga bwe yajja n'atufulumya wali okola mu New Vision nakolako mu Bukedde ng'okolayo mulimu ki nagasakanga ssebo wali ng'ogenda mu field n'ebiseera ebyo Kabushenga najja nga baagala baddiguli ate gye sirina mwe ba senior 6 mwayitaawo twayitaawo nga baagala baddiguli ng'ate olina diguli mu mawulire oba diploma mu mawulire si diploma mu byaki ne mu mawulire oba certificate ne mu mawulire Kabushenga yaleeta enkola eyo ne mukyala Margaret Kayondo si gwosoose ate si gwosembyeyo mpuugawo mwagale teri amuggaana oba oyagala muwase tumukuwadde ayinza okuba mukyala mufumbo ate mune yayiseewo oyo alikomye ffe tuzze tumukolako yo omukyala nze naso kumukanga yatuuza press conference e Masaka siri mwogezi wa Nuupu siri wa Nuupu wabula ndi weeruwisha eri Nuupu n'atuuza press conference n'agamba tagenda kuddayo kuli kavalinga mukolo gwa Nuupu era nze nasooka omwanukola ne mugaa twakoowadda toddayo tetwagala siri wa Nuupu ne tetwagala era Nuupu bwejjanga eyo temujjanga tujjanga okujja n'abafu okuva e Kampala yalaba kimutuddemu ate n'addamu n'agasaka ne twetugobye kati gwoba mpuugawo omwagala teri amuggaanye oba omuwasa tumukuwadde ffe tetumwagala ne Nuupu gyoweepankako Margaret Kayondo ojja gyasimula ejja kusuula eddalu kino kitegeeza nti no bwabeera nga kale fine asobola nga bikola ne bwekuba kuddayo kugaa nti omusango yagutukiza
asobola okuba nti yakikoze ye ng'omuntu tasobola. Lwaki abantu balowooza nti mpuuga amuli mabega? Anti mu nsi twagala abantu abali dependable, abatakyukakyuka. Kati nze nagambye oyo omuwala wakunamidde ku mitwalo 3 bwe gati alabika yi wa layisi, nze sobola namukwana wa layisi nnyo. Abantu babawadde ku ssente. Nze ogambye kati oyo omuwala nga wamuwadde emiliyoni emu n'empala agijjamu n'agikuba. Ffe kye tumugamba omuntu oteekwa okuba ng'oli dependable. Waliwo abakulabirako e Masaka. Tulina abaana abasoma mu Masaka Seeke. Abeegomba amawulire. Naye nka beegomba oyo Masaka wali amasomero. Masaka wayinza okuba nga ali amasomero 96. Gonna gatunuulidde oyo gamwegomba. N'ebyo by'otuleetera. Paulo Kafero yayimba yajja yeegomba Mabirizi. Mabirizi yayimba owino akalega ka bbiribbiri. Yafa mangu nnyo. Buli muntu abako gwe yeegomba. Ffe basegirinya bajja beegomba ffe. Ne twabawa welcoming. Yes. Ne tubaaniriza. Naye twabasukuma temwali balabye. Kuba mu Uganda yonna segirinya yasookera ku nze. Senga nali wa mutima mubi nali mugetombuulira. Wali musenzezza luti. Nali musenzezza luti. Nensegirinya abadde mbaka wa parliament tangulidde wadde n'ecupa ya soda. Ne byabadde akola bibadde binsanyusa. Kuba buli kirungi kyakoze nebazibwa. Buli kikyamu kyakoze nvunaanyizibwa. Nze namuleetera ensi. N'abalala bangi bakyali balamu bendekedde ensi. Ne kati gwe Margaret Kayondo tosobola kwekola bintu ebyo. Gwe teri yakutuma n'ogamba tubirese. Ate eddakiika emu obitusiza. Ate ng'ojja kuva mu bw'amawulire oyagala okwesimbawo. Ne buno batweze mu Nuupu. Oyinza n'okwesimbawo mu kyamukwano gw'ompuuga kipolitiko limbo. Ojja kwesimba. Politiko limbo tegeeza ki? Ekibiina ky'emirambo. Ekibiina ky'emirambo. Anti buli mulambo gwonna mpuuga yagutwala. Kati tufe twakituma politiko limbo. Era kyekibiina ekisoose okujja wano mu Uganda nga kya mirambo myereere. Buli mpuuga gwali nagwo mulambo. Kati Margaret ne bw'anaaba ayagala okwesimbawo mu politiko limbo ojja kwesimbawo. Naye lwaki weekolera obukyayi? Kuba abannamawulire babawa ssente ntono nnyo. Kyovula muli ba layisi. Waliwo n'abatabasasula. Nze neyo TV ze mmanyi nga tezisasula baana. Nga abaana tebafuna yadde n'ekikumi. Abaana kyovula nti ng'oyagala okukwana era mwenna abaagala okukwana mugende mukwanye bannamawulire baba ba layisi nnyo. Kyovula nti bakunama okutuuka ku ekyo. Omwana n'agamba nti nkoze ku TV ya gundi ndi myaka 7 sifuna allowance sifuna salary sifuna monthly. Nga tewali abeera watya. Wajja n'akuggyako baiti n'omuwaayo 5. Lwaki balinnya nnyo boda boda? Era buli munnamawulire omusanga ku boda boda. Tuba twangwirizaako mirimu. Nedda muli ba layisi nnyo. Muli ba layisi nnyo. Kugamba tuba tukozesa boda tuwanguye emirimu. Nedda mwekweka mu kwanguya emirimu ne muli bubi nnyo. Wulidde? Muli bubi nnyo. Naye si ffenna. Yesu si mwenna. Okumanya nze nakyo ab'amawulire bamanyi okukola state gundi ne baga tuzize emikolo gya poliisi. Bwe bali nnyo. Ne bagizire wiiki egi nga terina abeetondedde. Nga bazze ng'ate babawadde akacupa ka soda ne keeki ka 10. Kati omuntu akkiririza akacupa ka soda ak'olukumi ne keeki ey'olukumi.
ng'otujunguludde nnyo sikuba jungula nze mbalaba tuzize emikolo gya poliisi katolaba bakubye omwana wa tv kyeyo gwe bakubye eriiso KTV Kingdom TV eriiso liyinza okuba nga livuddemu kati sempalo oli mukwano gwange abamawulire baga kutuusa press conference tetugera kudde okukavalinga emikolo gya gavumenti naye wajja kuyita wiiki egi nga bazzeeyo nga baze n'akacupa ka soda ne kakeki ak'olukumi muli bantu kyabo ebimu ku byanzija mu field eyo ensonga zibeerako naye waliwo olumu twali mu field kakati waliwo omugaga gwe twatukavalinzaawo waliwo yali n'emisangosango na biki kati nega abannange mbafuniddeko amafuta mufuna amafuta mitwalo yagamba 2 naye kati waneeno bano byaziwa okugaba ne bagaba 10 kati bwe bagaba 10 ugamba nti naye omusajja yagambye emitwalo 2 kati lwaki bano babagaba 10 bafulumya 10 ti awo omugaga tugende mu office tumugambe nti okyusizaamu oba okoze birala nabo bakola birala kati waliwo omuwamole nagamba nti ze sibonaabona genda neeyo ate zino mbadde nzirina tokiraba ne zino mbadde sizirina bwe nkugamba nti abamawulire muli balayisi nnyo nga mugayisi matuwalampye ennyo era nze bwe nnyonya ab'okwana nyonya b'amawulire era bwe nsanga omuwala ow'amawulire ennamba njikujjako mangu ate mwe biri ebyana ebirina ebitiba manya nti emitwalo gyange 2 nja kuba mu mazze nedda naawe muli balayisi nnyo kati omuntu bakuwanti bwonoonya erinnya lyo sente ziyinza n'okuleetera bakafaya ne bagawa walidde enguzi ne batta ne bakugoba ku mulimu ne batta ne gundiyo ate bagatugee tuzibanje 10 ng'alabika ali bulungi nnyo awulira ateredde ebizibu bibyonya byonna biri mu mitwalo 10 abaana abo bali balayisi nnyo ate kiri mu baana baffe wano mu Buganda bano bagatuge tubanje sente zaffe endala oli ayinoonya erinnya lyaffe kiyinza n'obbakubye bakafaya mwalidde enguzi kiyinza n'okwonoonera omulimu nkya nezine 10 mbadde sizirina bambi ebizibu bye bya mitwalo 10 kwe kuweererako abaana kwe kudigidako kwe kusasulako ennyumba kali bwomuganga mugamba ateredde era nze nabadde n'akaana kange ne kaŋŋaaka kagera kusoma bw'amawulire nakaga empozi ng'ofunayo taatawo omulala omwana omuganya okusoma amawulire namuganye namugye bwe galitereera oli gagendamu abbi ogende osoma amawulire si gwe mulungi ngaaki bagende bakunkalakatire ku siringi mutwalo gumu bali mukalakata siriiwo wulidde nagekawala kange gwosoma amawulire togendayo oli gasoma nfudde oba oli gasoma gavumenti ekyuse ne ku mawulire gano agalayisi naganye muwala wange ogasoma bamunkalakatire ku mutwalo alefu abakalakase ku baana b'abantu tetwagala kalakata baffe oba obadde okimanyi abakalakase ku baana b'abantu tetwagala kalakata baffe abamwe mubatangira nnyo maama we owulira ngu oyagala kwewa butwa naye ng'obadde okalakata abaabanno okufaako bo tebeewadde butwa ninze omwana owange nzitamalako n'emirimu owulira ng'ofiirawo era nemugee nemuga abbi ne bwe mbanga nfudde tusomanga mawulire kuba oli mulungi mubalagavu kaakati olunaku lwaliro okwewandiisa kubaddewo omukulu nalukola ku makya bwe bakedde okweteekateeka badde bali mu process awo poliisi ne basalako abamu ku bawagizi be poliisi ne bakwata era omwo mwe yakwatidde n'omu ku ssaabakunzi we era nga ssaabakunzi yabadde n'empapula ez'okwewandiisa ez'okuwandiisa nalukoola bwe bamukutte no nga twali plan nalukoola kwekwata ekkubo n'agenda ku electoral commission addemu afuna empapula buto ajjuze asobole okuba nga yeewandiisa awandiisibwa olunaku olwaleero naye process badde kyagenda mu maaso ng'agezaako okuwewandiisa kubanga abadde ne secretary general Mwami Rubongoya owa NUP badde bakyagenda mu maaso bagenza okulaba nga ateereddwa akomyewo then kati okuwewandiisa ne kugenda mu maaso wabula okumuwandiisa bwe kuwedde ate poliisi n'emukwata emutwalidde mu drone
embeera eno naye nga bajja bewandiisizza kasooka enfukamireko nebaze ku poliisi ezo nabakifeesi si poliisi weebaza poliisi ate ekutte abadde agenza okwewandiisa bakifeesi bane twebaza poliisi nedda ssebo manyi fakita ezikola owa poliisi fe twabeeranga mu primary firi ne bakubuuza what is the work of a police to keep law and order owa poliisi alina omulimu mulala omulimu gwa poliisi omukulu to keep law and order kati abo si bapoliisi abo bakifeesi kati nebazeko bakifeesi abo banne temunyiiga twebaza abantu abo bakifeesi tubeebaze banne mwebale kutwegattako abo abantu balwanira muli bantu baffe tubeebaze ababakuba ate be bammwe mwe Museveni bwe yakolanga mu gavumenti ezaaliko era nga mwe Museveni afudde oba nga tumuwangudde be basooka okudda mu nguudo okuzina amazina teriyo omuntu atali waffe kati nalukola bamuwambye bamututte nga gwe okimanyi nti buli gwe bawamba oba omwongera maanyi abo bantu ekyatutumula Bobi Wine kumubonyaabonya nakumuwambawamba abantu baffe era bane tubeebaza mwongeremu amaanyi mukuba amasasi nga bwe mugakubye nalukola mu mukubeekube ulidde bane tuyanzizanya ate sinalukola yekka bonna mubakube mupamene mu ssuwaani mukole buli fujjo lyonna bane muli baffe abo baffe nnyo bane temubazanyisa abo baffe nnyo balwanyi ne Mwai Museveni bye yakolanga Mwai Museveni omanyi ekyasa Hannington Lumu yali akulira yali Bishop Hannington Lumu Janan Lumu Museveni yennyini awandiika ebbaluwa emmundu zaffe ezo zitukuumire bulungi ng'agamba Lumu kati ne baziisa mu posita ng'ate bamanyi waliwo bajaasi ba Museveni baamini bagenda zikebera amini n'atabuka byonna bino byebakola ne Museveni byajjanga akola kati oba ne mubaanirize abo gwokimanyi okumanya abantu baffe bwe bagenze ku kitebe kya Nuupu batutte ssente miliyoni 30 ne batwala t-shirt ne batwala identity card bane baagala identity card batutta identity card omuntu atali muwagizi we tatwala identity card abo bantu baffe mubaanirize temunyiiga babakube mugume bugumi omanyi gwe bw'oba oyagala omuntu aleme kusoma kipande kye ku kkubo okola otya nedda bw'oba oyagala omuntu olina kyowandiise ku kkubo akisoma okola otya nteekawo kipande n'oteekako kagambo ki kati no bw'obanga olina kyotunda ng'otaddewo akapande waggulu teekawo don't read anybody can read ng'ono yagamba ono waliwo yajjawo n'agamba nti emali nina ntono naye labako obulabi togula okiraba gwe bw'oba olina kyotunda oba olanga Power King ebeera n'aba TikTok buli lwa Friday basula wano basiiba wano batandika okuyingira ne saa 12 kati bw'oba olanga mu sitensi ne wali Power King ebeera y'aba TikTok waggulu osooka n'oteekayo don't read anybody can read oyisewo kiri kyolanga nkutegedde bulungi don't read lazima ajja kwagala okusoma manyi kyomugano lwakyangana okusoma gwe lwaki abaana baffe bayenda nnyo abawala bababuulira ebintu ng'emyaka tegina kutuuka mwana wange tobukanga n'abasajja tujja n'omusajja toyokwata na musajja omuwala afuba nnyo okuvumbula ekirwa kiba kingobako
omwana muleke okujja ku kyonna omubuulirira nti waliyo sirimu you use condom ojolabe ku kyalo omwana gwe bagamba bannanga akola kuba ne kasusizo bw'amalaaya bannanga kawala keezi gwe banyumiriza yayagala akyekinge bwe kiri kali katya kati bw'obanga olanga Power King eba ne ba TikTok buli lwa Friday abayimbi babeerawo ebyokunywa bibeerawo ngoma z'okulanga nti ba TikTok babeera no ku Power King buli lwa Friday waggulu teekawo don't read anybody can read kati obo bamaze kati ne bano bakifeesi ba gavumenti bye batukolera nze nasangako abapoliisi 3 abamu ne baŋŋayisima mutussa obwavu ne mbabuuza lwaki buli omugaana okwekalakaasa tetufuna alawensi tetufuna biskwiti tetufuna ku mazzi tomanyi wabairayo obujagalalo poliisi bagireetera biskwiti n'amazzi n'abapoliisi balayisi nnyo nga yalaki bane kinjukira nkirina ku bwino abapoliisi nga baŋŋayisima mutegeke yakayikalakaaso tulye ku biskwiti tulye ku mazzi bane abantu no balayisi mbatira bwereere abapoliisi balya ku biskwiti ne ku mazzi n'alawensi nga wali akeekalakaaso omwana ŋŋamba leero banyede ku biskwiti n'amazzi naŋŋamba ate naffe twagala okwambala ng'abatujju bituwoomera era beekubya nnyo ebifaananyi ku lunaku olwo naye nga yali musirikale oyo waddala nakafuna abasirikale nga mukaaga lwakuba nyinza obboogera ne mbaleetera obuzibu nabo banda bano bammanyi era nga be batutuma notutuma emugende mwekalakaase naye nga emu yaabwe yakunywa ku mazzi galwenzooli ne biskwiti makiri mu Uganda wano Uganda olemwa naye bannange sebo byenkugamba mukama wange lwakuba nti aboogera mannya nyinza obbaleetera obuzibu naye abasirikale abo ab'obujagalalo baagala ebintu 3 mu bujagalalo babawa alawensi babaleetera emmere mu budde babawa biskwiti n'amazzi agalwenzooli bagala ga spice Diana ndowooza babawa aga spice baagala nnyo aga spice ate bane muganywese kajjanja eyo omwana waffe Spice Diana mwana waffe wa people power ffe tumuzaala made in people power omanyi mu nsi wabeerangayo ennyanja nasoma nnyo geography wabeerangayo ennyanja nga abantu be baazisima mu geography tuziyita mani made lake ngene ya Ssaabasajja Kabaka ey'omundeba eyo mani made lake bantu be baagisima kati n'oyo Spice Diana made in people power era amazzi ge muganywe bulungi abasirikale ka biskwiti n'amazzi aga Spice Diana munanga abasirikale ebyo baagala bitono nnyo biskwiti mazzi na kumuwa kawunga ke mu budde mu tayimu na kwambala buno obuntu n'ayambala ng'omutujju era beekubya ebifaananyi obisanga mu alubamu nze nakwanako omusirikale ng'asula maama yingi ya Paul enaggulu ewa poliisi naye ng'akayumba ke kajjudde yekyobugagga ekirimu bifaananyi nkukwanyireyo omulala omu nga wange omumpa obanga owuwo nedda nkukwanyireyo gwe owuwo akutwaleko mukayo bambi be basula obubi obuyumba bulinganga bwa mbizzi obuyumba obusangamu mulimu suwani na kikopo baagala fooko bana abapoliisi bali yabagamba nti tebaliisanga baagala fooko ati mu nnyumba osangamu fooko kyekyobugagga na bifaananyi ati babeera ku duty tebanannyo obudde bwaggula ntebe buliri bulungi naye baagala fooko omusanga alina akataasa ka fooko oba balonda nnonde oba bagulangule akataasa ka fooko nga kajjudde ate akayumba akabeera mu bwomu ne fooko na bifaananyi nze nakwanako omupoliisi sisobola mwogera mannya ng'asula ntinda
embeera eno erabise mu kuwandiisa abagenda okwesimbawo mu kawemponako eki mu kampeyini zonna ezigenda okutandika eraga muliro wake up stand at ease attention be alert twaberaga nko mu scout stand at ease attention at ease attention ninaffe twetegese tuli bagumu bakyosobola kubanga toli sapota wa Nuupu Nganzi nokola kyebakoze Nalukoola musajja watusiye mugonvu ng'eryenvu abagenda okkuba oyo atajja kwoloma ayinza kaba mu loodi wange omuloodi bambi kyebakola Nalukoola Mungu yakimanyi musajja atusiye mukakkamu si ayogeza eddembe si ye muntu mulamu kabakuba oyo kati ebyo byonna kyovula nfukamidde ne nebaza bakifeesi gamba abapasirikale nesobola bayita abapoliisi nze manyi wa poliisi kyakola kugambya omulimu gwa poliisi to keep law and order olaba n'omubbi bwe mumuteeka mu sitensenya mumukumeko ekiguni aba ne banne ababbi tebabbanga tebalina ssimu era mubamu akatandika okkuba nga poliisi yatuuse dda kati owa poliisi alina keepinga law na order abo bakifeesi abo si bapoliisi abo bakifeesi teri wa poliisi asobola kuba masasi mu bantu teri wa poliisi asobola kukola kyebakoze Nalukoola abo bakifeesi era kyoba tubeebaza mubeerewo nnyo era bwe tunaa tuwangudde tujja bbawo ebifo munnansi nga erya Uganda bamuyita Benjamin Agaba avuddeyo ne yeeyokya omuliro era ono ng'abadde munna NRM okusinziira ku mawulire agafuluma era ng'abadde anekedde mu ngoye eza yero agenze okulira n'omulyango gwingira Parliament neyekumako omuliro nga yiyeeko amafuta ga petroli era poliisi eze mangu eya Parliament okumuzikiriza amangu ddala era ne bamuzikiriza tetunamanya oba afudde oba akyali mulamu tukoledde emboozi eno naye nga yeeyokeza omuliro naye nga kiraga okuba nti nezimu ku nsonga ezimwekumisizzaako omuliro ayita mu mbeera mbi nnyo etali nnyangu nnyo mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala bitujja okwongera okutegeera obulungi twalabako mu ggwanga lyali ggwanga kibannange ngali omuvuka yeeyokya omuliro lwali lwakugira nga kati da embeera si nnungi mu ggwanga lyaffe n'ekyo omuliro era abantu kubavu kwekalakasa ne bajja ku gavumenti bingi bize bibeerawo kino kiba kifaananyi ki mu ggwanga abakulembeze naddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni aga nti tuli bulungi byefuna byaffe birungi naye omuntu okweyokya omuliro aga nti bannange embeera ennemeredde omuntu waba afudde oyo Mungu amusaasire era amulamuze kisa ffe bulijjo bwe tugamba gavumenti eno abaana ba movement awo bali mu mbeera mbi bali bubi nnyo ne muwagiza abaana gavumenti yammwe ate ne mugaana obbayamba mubamme emirimu ne mubaleka mu nsolo abo abaana buli watambuza ekyo kiyunifoomu ne bamuvuma ne bamusooza ne bamutunula ng'ekitagasa ate temubayambye kati olaba muganye okuyamba abammwe munaayamba ki nze no gavumenti ngenda ne ng'abo baba batufuga baava Rwanda akati wuuyo Agaba Munnayuganda mwana munankole mukigawa wano muganda munnaffe Munnayuganda munnaffe ni atuuse oba omuzungu akiyita dayinema empologoma ekugoba ate gyolaga mu maaso olengera Lake Victoria erimu zigoonya olaba zivuddeyo bweziki kati omwana abadde mu dayinema kati olaba abamu ababawagira batuuka ku mbeera eyo mwe mwajjirira baani
mumuyamba baani kuba kyalibadde kya ttendo nnyo ne musooka okufa ku baana ababawagira bayita mu bulumi bwa kitalo nnyo ensi evuma abaana abo omwana ayita mu kikomba kikya yero ensi n'emuvuma kalya nnyoko Museveni wakamulya wakamuwagira mwe mutusibyeko musajja mutwagaza ki ne kati abaana abo mwalibadde mubawa ku mirimu mwalibadde mubalabirira naye omwana watuukira okujja ng'ali mu kiyunifoomu kyammwe neyeekumako omuliro okwetta kibi teri ddiini ekikkiriza era wensabiddemu omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda gulamuze ekisa naye abaana mwe mubaleetedde ebyo kati mwabammwe be baani nga ne bwe mwasanga mu ggwanga mubakaabya opposition mugikaabya n'abammwe ababawagira mubakaabya kati nze nnyo omuwala gwe mmanyi bamuyita Sanyu lya Museveni Aisha n'okuggyako okwetimba biyero naye ali bubi ali bubi poze ekyebbeeyi kye bamukoze bamuwa bizigo kweyerusa omumanyi simumanyi bamuwa bizigo nze mumanyi wano mu Uganda abeeru tulinayo babiri mukyala sipiika ne Ssanyu lya Museveni ate ng'obuweeru be babwetaddeko tebava nabo bwa Katonda ne kati Ssanyu lya Museveni Aisha bamusa bizigo yeyeerusizza anaatera nakweyeerusa bukoowukoowu n'esaawa yonna awagira Museveni watubadde ne Muwanga Lutaaya bambi musajja atu bamuwadde ku mulimu bakagumuwa Muyanja mulala Muwanga Lutaaya abadde wa movement kati ye deputy RDC Wakiso bakamuwa omulimu bambi yali mu YD neyesoga movement naye abadde ayambala kiyero kye nga takivaamu ne bamuwadde omulimu aba movement bangi bali mu mbeera mbi tunayo omulala bamuyita kiti kya muwogo azunga buli ku leediyo n'obuwulire ndoza yasinga obwavu mu Uganda abaana ba movement bali bubi nnyo kati oyo omwana ateekwa okuba nga abadde muyivu emirimu bagimumye kapito babimumye ate ng'ali mu mbeera mbi muolaba mulumya abammwe be baani ffe mutulumya abatabaagala n'ababaagala mubalumya abammwe be baani mwe Museveni ababo be baani kwa oyo agaba ateekwa okuba bw'ataba munankole ateekwa okuba mukiga munnayuganda munnange muganda wange era nnumye nnyo era bwe naamanya okuziika njagenda muziike nja kuziika ne mmwe abammwe be baani abammwe be ba M23 abammwe be baani k'oyo omwana ateekwa okuba nga abadde muyivu abawagiridde ebbanga kapito mumumye omulimu gumumye kati agenze kwefuula suicide kwejambula mu bwansi alaba talina ssuubi embeere mufuuyiridde mwalibadde musooka ne mulabirira aba movement ne mwagaza abalala movement era bye nawulidde Nabbanja anenya Ssennyonyi ekufulu ya palamenti ne Nabbanja ng'agamba nti buli lwenzi jja n'okufulu ya palamenti ogezaako nnyo okuvunza n'okutattana gavumenti era Mami Ssennyonyi Rope yadde ageza kugamba nti
parliament ewalize government evennyonnyole lwaki yasindisa ab'ebyokwerinda okukola effujjo nabyo nebyakoledde okukola saaki n'ebintu byatwaliddwa munenyako ekintu kimu abo si bakwerinda namwe mujja tukyayisa ensi abo bakifeesi ow'ebyokwerinda takola ebyo babyakwerinda bambala uniform nga ziriko police ate kiki enkofiira ziriko police wano buli ekitasoboka mu nsi endala mu Uganda kisoboka teriwa byakwerinda akola ebyo abo bakifeesi waliwo omwana yagiza akantu ku social media awo kampadde enseko yagambye nti nno sipapa omumanyi sipapa ali mukomera kati yadde ekifaananyi kyoli omusirikale yali alina akakookolo n'ateekawo ne sipapa n'agamba nti banewadde mukyali awo omusirikale yadde ayambadde akakookolo kyategerekeseko nti yabadde sipapa yali abana balina olusaagiriro tokiraba omusajja ali mukomera bwe nennemba na misango nga nti y'omu ku abo ababadde mu kakookolo katokiraba ate gavumenti ekikola sebo gavumenti eno ngimanyi nnyo manyi hisitole waayo sipapa era ennaku zinazo nga mukomera bayinza okuba bamugejjawo yambaleko akakookolo obalumbemu ate sipapa mukozi wa ffujjo sipapa talina kyatasobola ate okukuba nga yabadde sipapa teriyo mukuuma wa ddembe akola ebyo basajja ebyo bakola ebyo byabatujju byabakifeesi baholiganizi balongoduwazi balumpeni baladiko bebakola ebintu bwe bityo teriyo mukuumi wa ddembe banne baleke kuwayiriza bakuumi ba ddembe bebakola bintu ebyo kati mukyala Nabbanja yamanyira jyayo tugende tukwepiica bino si byakozina kwepiica bino byaggwanga yabadde awabula talina byawabula gwe omuntu abeera jyayo tugende mu kwepiica naawe noozina ebibimba ebyekisirusiru owabula ki prime minister ng'okyazina jyayo tugende twepiice naawe noza negulavite nemwegwa mu kifuba nti mwepiice ngani twepiice jango tugende twepiica ulide ng'okyaza wepiica nga nayo nkwanukula gwe oyo agende bepiicas ne byepiice bye ne gulavite ebyeggwanga abireke abyesonyiwe mu movement mulimu abantu abasaana okwogera ku byeggwanga naye si prime minister ng'akyazina okwepiica naye mukyalo ebyobufuzi abiruddemu amayinga gye bitambulamu abadde mubaka wa palamenti ebifo bingi byabaddemu ebyobukulembeze zendooza nti experience abagirina bangi ababiruddemu nga bavuya buvuya bangi ababiruddemu nga bavuya buvuya gwe kyoga buli abiruddemu katulina Lubega Mukaaku nanga nsinga ebyobufuzi ndi mwana ku byabufuzi yabinsookamu ne Lubega Mukaaku okujjako okufumbirwa abakyala ye buli weyeesimba agwa bugwi yakasemba emirundi 14 njikumenyere emirundi 14 ng'asemba ogwasooka yakeesimbawo ku bubaka bwa palamenti emirundi 10 ate ginena zeyesimba mu bifofofo kati mu bibiina mu dipya zeyesimbawo n'agwa n'asemba n'ava mu dipya gyazunga buzunzi alinganga azunza measles kati ng'ogamba nti Nabbanja atudde mu byobufuzi yeesi ne talina njawulo na Lubega Mukaaku a political failure Nabbanja si political failure mubaka wa palamenti kati saa zino speaker prime minister n'ebifo ebirala byalimu n'ekifo kyamuyitirirako obunene kyali tekimusaana yali asaana kusigala ku bubaka bwa palamenti kyamusukkako yali tetulina prime minister kasanga Uganda ebeerawo gwe tufunye nga oyo kazanyirizi tufunye kazanyirizi
anti ye kyagamba nti nno lopo ono ayitiriza nnyo lwajja kufulira parliament agezako okusiga gavumenti ekifaananyi ekibi kati nga ye lead of business mu parliament lead of government business mu parliament yeyeega nti tojja kugeza kukutatana kifaananyi kya gavumenti ate nga gavumenti yebikola kati gavumenti ekola ebirungi ebyereere fe abagikyawa tugiwaayirize kati ovola nti Nabbanja nagambye yasobola byakwepiica kwepiica jangu tugende mu kwepiica n'omulaba omukyalo omukulu nga afa aweddeyo wayepiica bino tabisobola gavumenti bw'aba agyagala ekola ebirungi ajavunanyisa ennyo kirwaki owaayiriza gavumenti okuwaayiriza gavumenti musango bakutwala mu kooti senga owaayiriza gavumenti oba ogivumaganya ekintu ekitaliiyo musango gw'amaanyi oguyinza n'okusibya emyaka 10 oba ogenda waggulu kati Nabbanja ajja ato awabire Ssenyonyi nti gavumenti ekola mata gavumenti nejja ku ofiisi z'omuntu gw'omwakkiriza ayeewandiisa mu mateeka gwe mwayo mu mateeka ne mubba t-shirt ne mubba enkofiira ne mubba kompyuta ne mubba $3,000,000 ne mulya n'emmere yasangiddwawo ne soda ne mumubba ne soda yabadde mu firiigi bamuggyemu babadde bakolamu nanzigi ezimu ne zibalemeramu n'amadirisa kati gega amata ge gagitwala mu nsiko okulwanya eyo gavumenti ennungi gavumenti ebba $3,000,000 nebba ne soda ne biba byabbiddwa gavumenti seba yebibbye mu abantu obuntu ani yabasingise kiba kivunaanyizibwa ku muntu ani yabasingise gavumenti of course katuvunaana ani kuba kitongole kyayi kya poliisi ekyaba kifeesi nage tukiyita poliisi nze njagala ow'amaanyi tatwala ggwe nze Isima Lubega antwali mu kooti nina lawyer wange is my boss as well as my lawyer Elias Lukwago is my boss as well as my lawyer tugende mu kooti nze mbagamba owa poliisi akola bino ne kifeesi akola bino tulaba naawangula munne geraageranye tulabe enjawulo wakati wa poliisi ne kifeesi nze mbalaga wa poliisi byakola ne kifeesi byakola tulaba nava mu kooti nga wangudde munne kakyovula banze mbaga mbayita ba kifeesi okwo tekuliko mujaasi tekuliko wa poliisi aba kifeesi ba gavumenti kati gavumenti okubeera mu nsi emyaka 4 nga tekyenda n'abaserikale baayo ekosa ba kifeesi beyambaza yunifoomu kiba kyabulabe nnyo eri abantu nalabyeko akatambi oba babakutte nga tumaliriza oba tebabakutte abamagye babadde mu yunifoomu nga bazina luno oluyimba abanupu baluyimba tuliraba tukyanga Kyagulanyi awangudde omanyi baluyimba luwomanyi abanupu baluyimba tulaba tutya Kyagulanyi nga awangudde ninga abajaasi batema omubbali bakuba dansi lwensinga okumanya tuliyambala engule tulaba tukyanga Kyagulanyi awangudde lulimu ebidongo n'omubbali ng'abasirikale bazina amazina mayitirivu babadde ba UPDF n'abapolizoni ninga batema omubbali kwabaddeko obuwala obuto ne bufukkula ne bukola kutya nga bukka busibwe buti butema music nga bulinga nje kati abo bonna bantu baffe tubalindiridde gulaba beewaayo mu yunifoomu ne bakola bwe bati oba tebabakutte oba babakutte oba babagobye oba tebanabagoba Mungu yamanyi era kyembakuutira bakifeesi mubaanirize tubazeemu amaanyi bakolere ddala effujjo abasirikale bakifeesi bino byange si bibyo bino si bibyo byange nga Isima Lubega nze njagala oli antwale mu kooti ne weba gavumenti I have my lawyer is my boss
as well as my friend, Yes. my lawyer. Your lawyer. Mbatwali mu kkooti. Nze ngamba omulamuzi nti Kifeesi akola bino n'omujaasi akola bino. Kati mulamuzi bino bibakola byaba Kifeesi. Bo bandaga omujaasi byakola nange mbalage bya Kifeesi byakola. Mbalage nti omujaasi bw'ajja mu ofiisi ng'ezo eza Nuupu ajja ne gundi bagita warrant yani search warrant nayita bekikwatako n'abagamba mubeereewo n'ayaza byayaza n'abagamba mubirabyo bino byetuggyemu musayininge wano mukkiriza namwe bino byetuggyemu gye mweraba naye omujaasi n'ajja n'asooka ne batwala ne kamera endala bazaasizza endala ne bagenda nazo oyo aba mujaasi omujaasi n'agenda mu firidi n'agimenya ne banywa soda yonna ne keeki ne bazirya n'amacupa ne bagasaayasa omujaasi n'agenda mu ofiisi ya SG Secretary General n'abbamu obukadde 3 waliwo omujaasi abba omujaasi n'agenda ku ngatto z'abaana ne batikka mu kutya ne bazitwala omujaasi n'agenda ku ovulo ezitali mpandiike oba byakwatiddwa nga bizibiti ebizibiti n'otwala miliyoni 3 nekeeki nesoda n'ebibokisi ebikalu ne mubitwala oyo aba mujaasi omujaasi bwatyo bwe bamutendeka oyo aba mujaasi abasajja banywedde soda ngoga tebamunywangako era tuwawonye abanoopu tubeebaza obutabawo n'abaana bawala balirese babeebaseeko katumaliriza programu eno bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde n'omukulu Isima Lubega Ekibibi mukyaliddeko okunyoma emboozi nga bwowulidde ziba nsonga za ggwanga n'engeri emirimu gye gitambulamu n'ebintu gye bitambula mu sayidi awo ze zituleetawo n'okunoonya ku bakulu nga bano okwongera oba oli awo okuttaanya ensonga ku ebyo bibadde tomanyi n'ebyobadde omanyi ng'oyagala okwongera okubitegeera obulungi so mbadde nayo olunaku olwaleero tukwebaza okuba nti obadde otulaba mukama wange nsaba njagatola omukisa guno okwebaza okuba nti nno oyogerako naffe sebo tukwebaza webale nnyo balire ddala tukwageza akaseera akalungi ne mukama ngero okukuuma ate n'emirimu gitambule naye General Nalweyiso bw'aba alinayo kasente bw'akuyita okakwata naye ate tojja kukoma kumuwabula wakoze ensobi General Nalweyiso nsooka kwebaza okwetondera abaana ba Nuupu ekyo wakoze kya mu Buganda ate wakoze kya mu Busiraamu ekyokwetonda ate wakoze kya Bukatoliki wakoze kya Protestant ekyo weebale nnyo weebalire ddala ne General Nalweyiso nze nsinga okwagala era nkyakuwabula lwaki njagala General Nalweyiso yali ampaddeko miliyoni 2 n'azinsindikira ku simu kye ya time General Nalweyiso yali angulidde ku pikipiki empya bajaaji nengisumulula nga njijiwa General Nalweyiso General Nalweyiso yali ampadde ku miliyoni 10 era wano wenkusabira bw'obaayo n'endala nkima nja kujja kuba ate ndi bubi nnyo ate nja kusigala mu maaso nga nkuwabula nze sijja kuga nti agiwadde omuliro nze nsinga okwagala wanze biwakanyamba ne famire yange tebinyambangako kitegeeza wafuuka wa famire yange olweri wange era mu lisiti yo muba olina okuyamba nkulembeza nze wo era nze wompitira sijja kutya nja kujja nawomu sijja kutya nti obogerako General Nalweyiso tasobola kunsiba ate alina mulala gwasobola kunsiba ate nga alina amaanyi masufu nnyo naye tasobola kunkwata ate tasobola kunsiba era bw'agikubalaga nti nze Lieutenant General n'okunaaba sinaaba n'abamadda odduka misinde nziduka misinde era General Nalweyiso n'ankubira esimu Kiisima Lubega nti oluwa nze Lieutenant General Nalweyiso n'abamadda era muga General liddawa nti ndi mukono nga nfuna bodaboda paka mukono ndi ku ofiisi yange ku Parliament nfuna bodaboda paka ku Parliament nze mwagala okubeera mu kifo ekyo
okusinga bajuwadde omuliro agiwadde omuliro kuba nze yannyambako ng'ate buli omuntu okukwatira bodaboda nga mpya gwegwe eba empadde sente mmeka mpitirivu nakwatya miliyoni 2 omuntu okusaba airtime naye nsubira airtime wa mutwalo yateekako miliyoni 2 omuntu oku nalina ekizibu nga kigenda nakunessa nampa miliyoni 10 kakyo yaba wange nnyo nange mbawuwe nnyo era sobola kusanga muntu ayagala mukyana Luisa agwe mu buzibu era mukyana Luisa nga yafudde nze nsooka okukaaba bayinza ogamba ono yamuzaalirawa nze nsooka okukaaba nze nsinga okumufunamu ate bano abaleekana tebakaaba naye nga nze Nalweso yafudde bayinza ogamba ate onagize ddi omulanga ngaakubye munene banange oyo mutabani we nitumuyita tutya yolaba nkaabira mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo Nalweso nze nyinza okukaaba nyinza okukola emirimu ne bagati ono yamuzaala ddi bayinza okunyegera ate ono yamuzaala ddi ye first born ye last born muzzukulu mwana we nemmere nyinza n'okuzirika nedda katumalirize omuntu abadde anyamba